Yes, nkwaniriza kati kano wasibye otya oli otya gwena following Fadi TV gine nkwebaza anegamba nti wakola kyamaanyi okubanga wasubscribinga n'onyiga kade mba ne updates ezina value mbana amawulire agaba gatambula okwetola eggwanga lyattu Uganda. Ebe njagala okubanga mbatuusaako ku nsonga za Rema Namakuula bintu bingi nnyo byayogirwa. Rema Namakuula ne Hamza abasinga nga bagamba nti Hamza agenda kumuzaalamu abaana asuulaawo abaana nga basatu. Waliwo ka screenshot kengenda okubanga mbalaga maaso awo ku ebyo ebyaliwo mwaka gwali gwa 2022. Mwongere okubanga mugifollowinga n'okubanga mugikumira kate musubscribinga munyige kade mumanyi wano mu nsi ebisinga Katonda oluusi yasalawo tovola asinga bagamba nti mutonzi waffe yasalawo muno mu nsi tosobola kumanya biki bigenda kujja maaso mu bulamu bwo tosobola gwe ne oba ofa otya naawe olabirawo nga byapeninze kizibu okupredictinga ebula future yaffe kizibu okukola ki okupredictinga ngenda kwambikulaga masawo mwongere okubanga mugifollowinga ka screenshot kakano kankakulage ndowooza olengera wano ne bano tubalinze Hamza agenda sooka akizaalimu abaana nga basatu amala akisuulewo nga kikaddiye ba Facebook Ereese banyiize bamuyita Mawejje media Mawejje mwaka gwa 2020 bw'atyo bwe yawandiika yagamba nti Hamza agenda kuzaala mu Rema Namakuula abaana nga basatu nga akaddiye Rema amale amusuulewo Hamza akole ki asuule yagwa mbale awenyuke nese bakyali bonna ebyo ebyensi munnanga abantu bangi nnyo beewuunya okubanga Rema Namakuula bakyali bonna ne Hamza ebbanga lino lyonna. Kwasinga bali balowooza nti Rema Namakuula ajja kudda ewa Kenzo abasinga tebali basuubira woba tekya happeninga myaka 5 gye gyakayita. Mawejje ye bw'atyo byakola ki bw'atyo byagamba gwali mwezi gwa kuza tugenda ku mwezi 18 mu 2022 bwe yawandiikira bino Mawejje media ye bw'atyo bwe yawandiika Mawejje ng'agamba nti Rema ne Hamza tebajja kuwangaala kkirizo bagaana. Rema ajja kakana akoze eki ajja kakana bamusuddewo nawankubadde mwaka gwadde mwaka ki yadde 2023 yali 2023 ndowooza embasa erabidde waliwo omukyalo oyo yajjawo ke yali aleeseewo embeera balumiza nti nno mujja wa Rema Namakuula omukyalo ndowooza mujjukira omukyalo oyo Omunyarwanda eyali azzeewo era abasinga baali balowooza nti munnange relationship ya Rema ewedde esaanyeewo kubanga bingi ebyatambulanga bagamba nti Rema ne Hamza bagenda kwakola divorce essaawa yonna ne bikola ki nabyo ne biyita bakyali bonna. Bantu bangi balowooza nti Eddie Kenzo n'ajja tukesa nga focus agitadde ku Rema Namakuula aleme n'okuwasa. Eddie Kenzo yafuna dda omukyala yazaala nadda ate bonna no baazaala nadda oli gye yawasa yazaala ono gye yafumbirwa yazaala dda kaakati munnaaki ensonga zeezo kivuna bagambe nti wano mu nsi mutonzi waffe yasalawo ofumba Rema Namakuula bubaddemu okumala akabanga munnaaki yali siriyasi abasinga balowooza nti byakweperegeesa Rema yali siriyasi bintu byali bya ddala. Myaka 5 gye gyakayita n'emyaka 5 sebo nagyo negiba mingi biba bigibaddemu kubanga ebyakagibeeramu bingi tobala. Myaka 5 giba mingi nnyo naye nga mbeebaza mwena bagifollowinga nammwe abagyekumirako mu subscribinga munyigeyo kade oba omukyala Omunyarwanda oyo yakirawa yali sebaze naye yali azise era nga relationship ya Rema ne Hamza ng'eri ku kalebeerebwe nga eyuuga buyuuzi ekyo eyuuguuma ng'eyuuguuma buyuuguumi nga teteredde oba yakirawa one naakola ki najja naye ne biggwa ebibye
Devorce neegaana kubanga information yatuwendinganga kiraga abantu abateekabo ne bajja abaani twatugende akwasaganya ebintu bya divorce neŋŋamba nasooka nenga ne Rema Namakuula banakola divorce ne amuza olwoyo omukyala oyo omunyawanda mumujjukira 223 yali 223 223 era abasinga bagamba ati Rema Hamza alabika yamusuddewo alabika yagenze n'oli omukyala mune ebyakomaawo nabyo byamala ne biggwa kiraga nti Rema ne Hamza twali kigenda kubanga kipaawula olaba ekyo baakiyitamu ekyo omukyala oyo sitabawo kiyinza kubaawula kirala lwakuba kale muno mu nsi bingi ebyapeninga n'obufumbo si bwangu relationship si nnyangu kubanga muyinza okubanga muli bulungi olwaleero yenkya ne bukeera omu ng'agamba nze nkooye ne buggwera awo ne busaanirawo ddala gamba ndowooza eba chance ndowooza mu relationship nakuwadde kale abaservices nga ntabasinga focus basika nnyo ku relationship z'abaserebu naye baaba osanga bali nga relationship yaabwe nfunyi n'okusinga ey'abaserebu nga nfunyirwa kuba kati bali si baserebu tewaliwo ayinza bateekako kamera taliibo olw'ensonga nti si baserebu naye baserebu bo buli akabafaako konna kaba kalina okubanga kalinkinga kkiriza obagaana oba birina engeri gye birinkingamu abantu baviira kubanga birinkinga abantu baabwe tewali amanyi naye ng'ebiseera ebisinga byonna bibatuukako birina engeri gye birinkingamu naye nga munange byebyo 2 munaye ebintu emyala yawandiika ng'alaga nti Rema Hamza ajja muzalamu abaana amale akole ki amusulewo busuuzi akole ki agenda afune omukyala omulala nwakodde omukyala yali azze oyo omunansi w'eggwanga lya Rwanda naye tetumanyi kikyaliwo ne Hamza ali amwagala oba nedda mweraba